akalombolombo kafa ku bwotambula wonna bagamba ab'Ekyaggwe basezi ab'Ekyaggwe bayi abafu kale naffe tugamba katukozesa ekyo ate nga kyamaanyi kitwongedde amaanyi oba amasaza gonna ffe tusinga vayibu ey'amaanyi n'abalala bajja obulombolombo bafune vayibu eyo ngeyaffe bweri era abantu basembera ddala ab'Ekyaggwe Kyaggwe tuli ekyo nange bannakyaggwe bannange ab'amasaza bonna n'abannayuganda bonna nga mmanyi omupiira okuwagira mubeeramu enkola ya njawulo nnyingi ebeera waliwo n'okyala ku masaza nga osanga bakutte emmonde enkalu ekapa enkalu n'ebintu ebirala beesibye embogo n'ebintu ebirala naye byonna byonna bibaki byakusanyusa mupiira ne bannakyaggwe balina ebintu ebyo bakola nga basiba gambe kasemufu ne bakola obuntuntu bwabwe ne bayambala amaganduula gonna gaba gakusanyusa ki mupiira nsaba bannange ebyo byonna muleme kubitya kubanga biba byakusanyusa muki mupiira ate ekyo kituyambe nnyo okuzimba fan base wano mu Kyaggwe n'abantu okunyumirwa ki omupiira ne bwe tubeera ku kisaawe nga mulinga abali mu mbeera eri ey'emagombe ogwo omupiira teguba tegusanyuka bulungi. Abawagizi b'omupiira okuva masaza ag'enjawulo nga bakyagira mu maaso n'okuvumirira abawagizi b'Ekyaggwe okutambula n'ekintu ekyefaananiza ng'akalambo wabula bo abakulembeze b'essaza lino bavuddemu omwasi ne bagamba tebalina kikyamu kyonna abawagizi kibakoze okujja n'ekintu ekyefaananiza ng'akalambo. Ssekiboobo bagamba buno bubeera buwagizi era omuntu batalina kweraliika era n'alabula essaza lya Busiro bwe bagenda kulumba ku lunaku lw'Essande balabe nga balikubirayo emisawo ekyayo kuba bagenda kujja n'abawagizi bangi nnyo nga bagenda kusinga ab'e Busiro okubeera abangi mu kisaabwe ekyo. Olw'Essande nsuubira emmotoka ezisukka mu 3 okwolekera Busiro nga zigenda okuwagira essaza lyabwe erya Kyaggwe. Mu ezo mujja kuba mu baasi ezakalina eziwera ne baasi endala ezirala waba n'emmotoka ez'obuyonjo n'eziroole n'endala nnyingi nnyo ezisuubira okugenda okwolekera Busiro era aba Busiro tubadde tubasaba mukole parking nene wa emmotoka za Kyaggwe we zinapaakinga ezinaleeta abawagizi b'Ekyaggwe. Abakulembeze abamu betwogeddeko nabo abava mu bitundu by'essaza ly'Ekyaggwe eby'enjawulo bagamba bino abawagizi kibakula okulaba nga batambula n'ekintu ekyefaananiza ng'akalambo ekijjayo akalombolombo akaviira ddala mu ssaza ly'Ekyaggwe mu bitundu by'ebukunja okubanga abantu bangi babakazaako okubeera abaseza bali abantu ne bagamba nti ennaku zo tebakyali abantu wabula ekintu ekyo Kalambo bakifuula kya bulambuzi era ne ku kyalo Kawulu gye yali asibuka amanyiddwa ennyo kubanga yali omuntu agamba bagenda kifuula kya bulambuzi era abantu abava mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo balina kweraliika Bannakyaggwe ne bagamba kino bakitwalanga ekyobulambuzi mu kitundu kyabwe kye kiba kibavuddeyo n'okuba omupiira gw'essaza okulaba nga batwala akalombolombo kano mu maaso era kano kavuddeko essaza ly'Ekyaggwe okubeera etuttumu ennyo mu mipiira gy'amasaza okubanga otosanga abantu bawagira mpya gy'amasaza bawerako nga tebogera ku ssaza ly'Ekyaggwe abatambula n'ekintu ekyefaananiza ng'akalambo abamu ennaku zokubayita akalambo kale tukoletedde endowooza z'abantu ab'enjawulo tusobola okwogerako nabo okuva mu ssaza ly'Ekyaggwe nga bakuwa endowooza zaabwe ku nsonga eno. Mazima ddala ku mulundi guno oboolyawo n'oguwedde Bannakyaggwe bagiddeyo ddala ekyo kubanga Bannakyaggwe bamanyiddwa waliwo ebinonoozebwa Bannakyaggwe yeri abasezi yeri abali abantu yeri abakola ebikolobera ebisinga obungi abamu babayita balogo nnyo naye ng'ate si bwe kiri ebyo bye baggyeyo abaana mu kulaga obuwagizi mu ttiimu yaffe eya Kyaggwe bagezaako okulaga abantu nti newankubadde bino bye mulaba ebyo byongera kwongera maanyi na kutumbula kya bulambuzi kuba bw'otunuulira abaana baffe engeri gye bakolamu ebintu byabwe buli omu anyumirwa n'okujja okwettanira okuwagira omupiira kale ekyo kiraga nti ebyo nga bikoleddwa abantu bangi basobola okuyayaana okujja okulabira ddala ki ekiri awo n'olwekyo bwe tutunuulira ebyobuwangwa n'ennono nga mwe muli n'obulambuzi omuntu asobola n'okuyayaana okujja okulabira ddala ki ekiri Kyaggwe. Eggombolola eyange ye wasangibwa
awoogerwa nti we baaziika oba we baaliira omuwala Daria e Kawulu. Ku mulembe guno ogwa Ssekiboobo tusuubira ate era ekifo ekyo okukifuula ekyobulambuzi, kubanga biwandiikiddwako ne mu bitabo bingi eby'Oluganda nga bajjayo ekifo ekyo. Katutunuulira omuntu ayinza n'okuyayana okwagala okumanya Kawulu ddala ekifo ekyo kiri luddawa. N'olwekyo mu kwongera okutumbula ebyobulambuzi mu Kyaggwe oba oliawo ne Buganda yonna okutwaliza wamu, tusoosowaza ensonga ezo zonna ne tulaga ebyo ebyajjayo Kyaggwe okumanyibwa, era n'olwaleero bye tulagira ddala. N'olwekyo abaana tubawagira bakole ebyo byonna, naye tekitegeeza nti tuli basezi, tekitegeeza nti tuli abantu, wabula tujjayo ebyo abantu bye baali bamanya, abantu babirabireko ddala nti ebyo bye baali boogerako, naye si buli akikola nti aba yeetabye mu kulya oba mu kusera. N'olwekyo tugamba nti Kyaggwe mwongere ogitegeera, ate Kyaggwe mujagalize, twagala kikopo ku mulundi guno. N'olwekyo n'amasaza amalala mujjeeyo ebyo bye babamanyiiko, twongere okujjayo ebyaffe n'abantu bongere okubitegeera. Erinnya Beni Ssenyonga Mutubetano Gombola Nyenga. Nze nsembera ddala abawagizi ba Kyaggwe kye bakola okutambula n'enkola yaffe eya Kyaggwe gye baatuwa. Buli kitundu kirina ekikiraga nti kyamaanyi. Naffe mu Kyaggwe kitulaga nti tuli b'amaanyi. Era okutambula nekyo batambula nakyo kyeraga akabonero k'omufu bawagizi era mbagadde nnyo nze okufa kubanga kye bakola kye kituufu okulaga ttiimu n'abaana baleeta ebyabwe, Buddu leeta ebyayo, Buweekulu leeta ebyayo, ne Buso leeta ebyaffe, tuleese ekyo. Era abawagizi abakiteekateeka mbeebaza nnyo beebalire ddala tugendera awo. Omupiira ogwo tusuubira okuba nga gujja okubaako okulya n'ekkomba essowaani, kubanga Kyaggwe emaliridde ogenda okumegga Busiro yewaayo. Ate olw'okuba nti ennamba za Kyaggwe zo zikyalisaasukulumye ku masaza gonna, tusuubira nti essaza lino erya Busiro tugenda gikyaliza ewaalyo, kubanga munaagenda okwera ssaawa nga 8-9 ekisaawa kijjudde abantu ba Kyaggwe. Awo nno ab'e Busiro babuleko ne banaatuula olw'obuwagizi obungi okuva mu Bannakyaggwe. Tusaba Bannakyaggwe mwenna zigenda okwera ssaawa 6 nga tuli mu ddene, ate ogenda okwera ssaawa 7-8 nga tumaze okubuka Nabbingo kisaawe Busiro wezanyira omuntu wekyaliza. Mbasaba mwongere okuwagira ttiimu yammwe eya Kyaggwe, mwongere ogivujjirira, ate mwongere amaanyi okulaba nti ttiimu eno yeeyongera obuwanguzi, ate okulaba tutuuka ku ssaawa eri envanyuma nga tuli ku final, bonna we zinazanyibwa oba Wankuluku oba Nakivubo, bonna tubeeyo inshallah.